Omala kyo gaye taata wange. Adinze bine bintu. To be honest, I'm being real. Na bitandika nsaaga. Ompulira. Nga just abantu ndaba banfukidde ekiki ekizibu. Olwamala obyogera ne bigoyenga viral. All my uncles started calling me. Ngabanga naye gwe nno kyali mbya kusaaga we taatawo. Bana okunyumiza story mama wange Kafeero. Kafeero nga teyavanga waffe. Mjue mama wange yalina ebbali erya Ntonde. Otegeera. Kunyumiza. Nali sibimanyi ebyaddala. Banga naye gwe ffe tubulijjo tumanyi naye tetwagala kugamba watugenda kwonoona ebiki. Tuyinza okwonoona ebintu bya maamawo. Munnange Kafeero ne mamange baali bwe bati. Nga gaaya asula waffe, anywera waffe. Nagaye mama nankubya nangamba togeza n'owaayo omusaayi. Weewaawo okufiira waffe. Nengamba munaye nazudde taata wange era mu kyogamba wano weyagambira mbu nendya mundaga ebiwala ne bijja birigita nga atalina binaakiri akunya omugongo ebbanga mwe yafiira byennyini bw'oli reversing to your age it kind of makes sense to me. It applies, you are most welcome. Nze yomboozi yange ng'omuntu naye nze bwe nkitunuulira ate olwo oluguudo ffe tutandika odduyimba kati ne tugenda ne tulukuba ne tulowooza nti ffe tusooseeyo. Abo abasajja oluluguudo nga bwe tulutabaala nti ogenda eri Ntonde waliyo ssente, ogenda Ekinoni waliyo ssente, ogenda Ekyotera waliyo ssente, ogenda e Masaka Central waliyo ssente, ogenda Mutukula ku booda waliyo ssente. Bwe bateera bwe kyali be bagulawo ezo ssente z'ebivvulu ebyo kuba nti ne promota naye waalaba. So eri Ntonde awo emirundi gye nkubye olwa Ntonde omwaka nkubayo emirundi 5. Kafeero tayinza kubanga yali takubangawo emirundi nga 10 omwaka.